Alien Skin waliwo akatambiko obusegu akabadde kasaturatinga fantastic ng'abantu bagamba nti ono Alien Skin baba nga atwaza endondi obonife tukola research bwe mala kola research nenzijja ensonga lwaki mu followinga omwami osi Alien Skin ezimu ku nsonga lwaki bagamba Alien Skin lwansonga nti video bagikolera mu studio kati engeri gye kinti kapati nenepanka bibadde bitrendinga abantu nga balowooza nti Alien Skin yali ne Sandra Nax mu studio y'ennyimba era bwe wetegereza akatambi balinga abali mu studio y'ennyimba ate kino ekivubuka ne kigenda kifaanana Alien Skin ne kikatagga ekivubuka kino bakita kikadi mwe abafollowinga pono genda ku XX Hamster ogende ku Pornhub ogende ku Brazzers ogende ku Milf Teach Porn ogende ku site kyendala genda ku Shia genda ku OnlyFans ne Twitter handle agina byonna biteekayo ogenda kulaba kadi afaananira ddala Alien Skin wallahi era nze nabadde neewunyiza nengambo no Alien Skin oyo gwe mulaba sifala tasobola kukkiriza mukwata katambi ako bwe katyo singa akatambi bakakwata balina engeri gye bebba akapande wasoma bubi akapande tekali Alien Skin akapande by the way ensonga ati saasoose kukolerawo story ya Alien Skin nga akatambi ako kavuddeyo saagala nnyo kwogera ku muntu atavuddeyo kikonfaminga mbu yeye fenewe tukiraba nti omuntu oyo yeye naye nga yita kikonfaminze fe wano ku SMX Media tetugenda musibako kintu mbu yegwe nedda esookera ddala omuvubuka yalabikidde mwaka akatambi ak'obuseegu nga bagamba mu Alien Skin amazima gali nti si ye Alien Skin oluvannyuma lw'ekifaananyi kye okikompeyalinga obulungi n'ekya Alien Skin olabira ddala nga bantu banjawulo ekyokubiri fe wantugendera ku nno neegamba nti omuntu amala kuvaayo n'akonfaminga nti yes yenze oba nsaba kunsonyiwa naffe ntikikonfaminga mbu yeye esookera ddala akabadde kakasembayo aka Shani Lips yavuddeyo n'akonfaminga yes ye yabadde mu katambi Mudi n'akonfaminga mbu ye yabadde mu katambi Desire Luzinda yakonfaminga mbu ebifaananyi byali bibye Cinderella Sanyu yakonfaminga nti ebifaananyi byali bibye Pretty Nicole yakonfaminga nti akatambi ako kaali kake ni awo omulala Nakankaka yakonfaminga nti akatambi ako kaali kake Chicken yakonfaminga nti akatambi ako kake Dr. Sefko yakonfaminga nti akatambi ako kake ani awo omulala kati ne tugenda Rwasa yavayo neyeegaana mu lwatu nti akatambi ako si kake naffe wano tukonfaminga mbu tekaali kake Diana Nabatanzi akatambi tekaali ka Diana Nabatanzi omukazi yali afaanana bufaananyi Diana Nabatanzi ono omukyala wa Woman MP eyeesimbyewo ku kadi ya NRM Western Oba Youth MP yavayo n'akonfaminga mbu eyo yali AI gye baakozesa okubeera nga bakola akatambi ako so tekaali kake ani awo omulala nga ye yagamba akatambi ako wadde kafulumye naye si kange ani awo omulala lisiti mwe abasinga okubeera nga mugimanya naye gwe kyolina okubeera ng'omanya mbu aka Alien Skin si yeye akapande mwasomye bubi akapande kasoma magye ate mmwe mwasomye magi okitegera bulungi nnyo kankuteeko obutambi obumu osobola okubeera ng'obyerabirako wanino ku SMX Media naye nga sinabeera nga mbikuteerako kankusaba subscribinga wano ku SMX Media tujja kubeera ng'omissing updates nadanga zino still wano ku SMX Media tukugamba nti twamanya ne bannaffe abalegi t-shirts omuyimbi ng'oyagala kukolera music video omuyimbi ng'oyagala kukolera audio omulungi nga bagenda mu promoting ne ku TV stations ez'enjawulo. On top of that, now I know mukolo gwa kwanjula mbaga graduation is ensonga zibeera nnafu nnyo. Abamasomero balina special offer yammwe. Ky'oba okola bakubireko ku enamba y'essimu ebisigadde obibalekere. Kati waliwo video yafulumye. Omuvubuka oyo wali omuvubuka oyo mumanyi oyo afaanana Alien. Kwali okoso bakana waliwo ne mabega kaawo nga bamuwoninga awo. Nga oba yali akola ki oba yali akola ebintu mu linnya lya Alien Skin. Yakoze ka video. Nga beepiikya naye ekyo ekintu ekyo abantu kye bakola ekisookera ddala Alien Skin njagala opasuwinga omwana oyo pasuwinga omwana oyo paka ku poliisi kati gwaba awaaba lwaki bafulumya bu vidiyo obw'obuseegu gwoba awaaba tokuba kati gwobeera complainant bannange tukooye ya poliisi eri kuki ebintu eby'amakulu tebiriiko kati ojja kuddaawo simayo no yayogedde kino sibaba mukutte poliisi ya Uganda mutuyambe bana enkoyo laba abantu abeekola nkoye bu video bwebwereere mbukoye Uganda yo nani yankubira bwati Uganda police mbasabera mbegayiridde nkoye nze ng'omuntu. Yes, we want to see naked women, but we don't want to see people sexing. Nkoye
bane sente nezikubula oba wakamalirizo abali azima abali abayimbi ne kujja bana abade bekomberera abasiyazi wabalabya abawala babiri ade bekomberera. And there are certain things I don't understand. This young girl baba muitani ade video nga yenuna nuna no mwala, she came and did an interview. Simanya, I was trying to comfort her, and Uganda police, and you are seated. An entire generation is going to the dogs. Video efulumye omukazi anuna mukazi munne ne mu Uganda era obasanga ngo tuina anti-homosexuality act. Abantu bali okubenuna. And they have the guts okujja mu interview olina gamba nti benuna. Abantu benuna. Misana tuku. Kati abantu batandise mbo buntu bo afulumye. Musima esimu yange bajibye nedda. What you are recording in the first place? Why are you people? Why are you recording yourselves when you're banging? The issue is what? Now that boy, he needs to be arrested. He wants to frame Alien Skin. Get the boy. Echomko ede chitufu nja chokero off air. Oba kati bo bakitegedde kye balina omukolera. One we shall sugarcoat it with the law, but I know what they have to do. Take that boy. Get that boy. Muntwale ku police. The boy is masquerading the young man. Omusajja akubye ennyimba ze yatambula. Yeah? Ne amusula ko kizibu ku kizibu. Get the boy. Get the idiot. Where is the police? Yeah? And they just look around. Oli bwanava oli olwogera ko kimu ngenda kwesimbawo ne bamuvuvu. Bane nkoyo laba abantu abekola ku internet. I'm tired. Abawala mbegayiridde. Tukoyo laba obu animo bwammwe. Omwalo kale osotuterayo ebbeere bwalo mefayo mukola nga weekutteko wano simana olaga ku bbina naye omuwala ne weegaala. Alien Skin waliwo akatambika obusegwa akabadde kasatulatinga fantastic ng'abantu bagamba nti ono Alien Skin baba nga atwaza endondi. Obulife tukola research bwe mala okola research nenzijja ensonga lwaki mu followinga omwami oyo si Alien Skin. Ezimu ku nsonga lwaki bagamba Alien Skin lwansonga nti video bagikolera mu studio. Kati engeri gye kinti kapati nenepanka bibadde bitrendinga abantu nga balowooza nti Alien Skin yali ne Sandra Nax mu studio y'ennyimba era bwe weetegereza akatambi balinga abali mu studio y'ennyimba ate kino ekivubuka ne kigenda kifaanana Alien Skin ne kikatagga. Ekivubuka kino bakita kikadi. Mwe abafollowinga pono genda ku XX Hamster ogende ku Pornhub ogende ku Brazer